Sabiti Emmanuel omutuuze ku kyalo Kabasiye Eshema yali omusomesa ku Mobzi nga kati asomesa ddala Salama Tanzania yagambibwa okukkira abaana babiri okuliko Endo Kakunda ow'emyaka 6 n'ayina Embabazi Lilian ow'emyaka 16 n'abatta olw'obutakkaanya ne nnyabwe nti olw'okuba abaana si babe. Kumba ndiaho ndeba umwana kunye namuko muhimba ndeba umwana wena hakira umutwe mubuza nti umwana we habaho kintaroki umwana ngira ati tata witu ati yastema. Omwana wokusatu kulala Sabiti ow'emyaka 11 yali mu kujjanjabibwa mu ddwaliro lya Mayanja Hospital mu kibuga ky'Embalala. Abooluganda bagamba nti Sabiti abadde n'obutakkaanya ne mukazi we ng'aludde ng'amulumiriza obwenzi ng'ate n'ensimbi zaabwe eza bizinesi ng'azikozesa nga bw'alabye. Omukazi akayina enda bizinesi yabo ne bara na roji mbwenu mushiira tukatwanjurira ngwenda tiki naho bwito omukazi ogwo hagirire enda agenda be nho yagira yagizarra zana bwawo bw'omushiija n'omukazi kandi nyonko omuntu obu naamanyire bwa nyuma y'okureeta polisi yabeizire kubagarukanisa tukamanya ngu byahendera tutarikumanya ngu nibiza kuhika nibiza kuhendera biti. Agonza Lydia yategeeza nti bba yabadde ayagala kusooka kutta ye n'alemererwa. Akujja okunoonyeza ku buzibu emisango Eshema Bibian Akong akakasize ettemu lino era nga bakutte mutabani wa Sabiti abayambeko mu kunoonyereza kuba ye akyadduse. Yena amulabye awantu wonna wonna tumunoonya mutuyambe mumukwate mutwale mu polisi yonna owekumpi. Omuguzi wa polisi mu ggwanga Fred Enanga agamba nti okunoonyeza kukyagenda mu maaso kuba omusajja yali yalalikadde okubatta. Yasobodde okudduka naye tusaba ab'eŋŋanda ab'emikwano abamumanyi muleme okumukweka wabanga alina waali mutemye ku polisi asobole okukwatibwa ataavunaanibwe. Mu bitundu eby'Ekaramoja n'abatuuze b'ekyeyagalire zooni ezana baguddemu entiisa ab'emmundu bwe bazze emisana tukuwo ne basindira mutuuze munnaabwe Nsubuga Abdallah Musa agamuttiddewo. Wetuukidde mu kifo kino nga polisi n'amagye bakizinzeeko okunoonyereza. Okusinza ku bantu wali bwe baalabye abazze n'emmotoka ez'enjawulo ne batandika okukuba amassi nga bwe babagoba obadde ensisage. Bakonkoni omusajja najja nagwe ne bamukubirawo amasasi, bwe bamukubira amasasi ne bayingira munda omunasigala babweru ne baleeta omukazi ne briefcase n'emmoloka ye nga bagijjeko n'amapuleeti. Ow'ebyokwerinda ku kyalo Dawuda Mityekwayo agamba nti ekyewuunyisa omugenzi abadde yeeyita amannya mangi. Amanya malala n'omukyala n'ebiraga malala bibuza budde omukyala amanya malala n'omwami manya malala. Tuyambeko security n'agyongeramu amaanyi because kyamanyi olusiisiri yavunaanyizibwa ku security era kino ekigudde wano kimpadde okwenyamira mu mutima gwange okulaga nti abatuuze baffe tebali safe. Ye Fred Mugerwa nga ye ssentebe wa Kalina Zone e Namasuba ayogedde ku byabaddewo. Olutuuse wali eri omusajja bamusanze atudde ne bamugamba jangu eno gye tuli kati mu prosesi y'omwami okutandika okutambula mu bwati bamukubiddewo amasasi n'afa. Omulambo gutwaliddwa Mulago ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Atwakire Michael ne Yudaya Namyalo y'okusakidde Green ku Lwabukedde TV.